Webale nnyo omusasi waffe Munyirwa Ivan Lameka. Eyo nga tuvuddeyo ababaka ba Parliament abatula akakiiko k'ebyobusuubuzi nga bakulemberwamu Honorable Mwine Mpaka bakyalidde eddwaliro eri Uganda Cancer Institute lino gye lijjanjaba ekirwadde kya Kkookolo wano mu ggwanga. Bagenze maaso n'okubasomesa ku bika bya Kkookolo ebitali bimu era beekebeza Kkookolo. Ababaka ba Parliament abatula ku lukiiko lw'ebyobusuubuzi bakebereddwa endwadde ya Kkookolo ku ddwaliro lya gavumenti erya Uganda Cancer Institute. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Honorable Mwine Mpaka n'ow'ensonga z'abakozi Dr. Byakatonda Abdul balambuziddwa eddwaliro nga kw'otadde n'okubasomesa ebika bya Kkookolo asusse okutawaanya bannayuganda. Okusinziira ku Mwine Mpaka agamba bayagadde okubeera eky'okuyigirwako n'okumanya obulamu bwabwe buyimiridde. Ababaka ba Parliament bonna basaba nabo bajje bafune obudde. Si babaka ba Parliament bonna abantu bonna abali mu Uganda bajje bafune obudde batestinge bakole cancer screening nga bukyali. Government ate bwe batuuka wano nenyo ababaka ba Parliament bajja kulaba challenges eziri wano bwe tuba tunoonya sente za kuwa Cancer Institute ng'eno bajja kutegeera nti eno Cancer Institute tugyetaaga ng'Abannayuganda. So ababaka ba Parliament njagala bajje wano era mbasaba bajje wano nabo bakole screening mu process eyo balabe abantu bafa Abannayuganda bye bayitamu. Omubaka w'abakozi Dr. Byakatonda Abdul asabye buli mukozi mu ggwanga n'ab'emyaka gyonna okwettanira ensonga z'okumanya obulamu bwabwe. Njagala okubiriza Abannayuganda bonna ekigambo okwekebeza ku buli nsonga yonna kiba kirungi nnyo. Kubanga omuntu wano weguli tuteragenda malwaliro nga omuntu oweddemu amaanyi nga oweddemu ssupu ne bakutwala butwazi. Kirungi nnyo n'otambula n'oba nga osobola okugenda mu ddwaliro n'owekebeza notegeera weeyimidde mu ngeri yonna. So kirungi nnyo nga Parliament naffe kyotandise era nkubiriza Parliament yonna ababaka mulinyeko wano mu Cancer Institute mugye babakebere mutegeere embeera gye mulimu. Bo ababaka abalala abeekebeza Kkookolo basabye abantu okwejjamu okutya. Era tulina kwongeza nnyo ssente mu malwaliro gaffe okusingira ddala mu Cancer Institute e Mulago. Abantu bangi balwadde abakyala amabeere balwadde amakansa za buli mulingo zonna, kansa nnyingi nnyo zisunguwa abantu. Naye ekisingira ddala abantu bafe okuyigirizibwa singa bafuna information early bayinza okwetantala obulwadde buno ne babeera balamu. As a leader, we are thinking our people, the population, should get early testing. They go to the health center, especially district, hospitals and Cancer Institute here. Sometimes I know traveling all the way from Apache to here is not easy, it's expensive. But I'm happy to hear that they are now working on, Ndi wano nzize kunkebera kulaba obulamu bwange buyimiridde mu nsonga za kansa. Kuba kijjandibadde kya nnaku nnyo okumanya ng'ate obulwadde bugenze ku siteepu era kyasobola kujjanjabwa. So nzize ndabo bannina bwe mba nnina atandika obujjanjabi. Bwe mba sirina ate nzireyo nyongera okuba omwepo okwewala ensonga zino yadde ensonga za kansa nzibumu olina kwekebeza gye kiyamba kyokka. Wabula ye Christine Namulindwa omwogezi wa Uganda Cancer Institute agamba ekikoleddwa ababaka babeere kyakulabirako era bannayuganda nabo beekebeze. Okukyala kuno twagalira ddala buli muntu ali eyo ne constituencies ze bavaamu nti omubaka wange bw'aba yagenda n'akebera nawe weekubirize ojje okebere. Services weziri abasawo webali abakugu bonna mu Africa mu East Africa international level webali state of the art buildings ebyuma buli kimu tukirina. N'olw'ensonga eyo tofiira waka tobeereyo jangu okebere kansa. Bya Ora Gabriel, Salty TV, Omunyo.